Ssentema wano Ssaabasajja Asiimye kuggula amayumba gazimbiddwa Obwakabaka bwa Buganda wano ku mbuga y'essaza Ssentema. Victor News Uganda, tuli wano Ssentema. Ssaabasajja Kabaka Asiimye mukolo guno kulembeddemu amatikkira ag'emyaka 3 ng'atudde ku Namunoola ya Jjajja baalamula Buganda. Tuli Ssentema ne Busiro Wakiso District. Omutanda ogira kuba olire wano wazimbiddwa amayumba g'abantu be. Gano mayumba agamu agazimbiddwa Ssaabasajja gagenda okutongoza wano Ssentema. Gano amayumba agazimbiddwa wano Ssentema agaba Bakabaka abana bamu bamawulire bazze okwata omukolo guno. Akyalindira Kabaka alina emikolo gy'amalirizaamu naye nga omukolo gutandise kuba omutanda atuuse. Victor News Uganda, tuli wano Ssentema. Ssaabasajja Asiimye kuggulawo amayumba gano gazimbiddwa Obwakabaka bwa Buganda. Ne Victor News Uganda babawo ekitiibwa Kawuki kulira entambula za Kabaka naye nga y'omu okuba. Victor News Uganda, wano Ssentema Mutanda Asiimye kuggula amayumba gano. Emikolo gikulembeddemu amatikkira ge g'emyaka 3 ng'atudde ku Namunoola ya bajjajja be alamula Buganda. Logo ya Buganda tuuse wano kuggulawo kutongoza amayumba gano gazimbiddwa Obwakabaka wano Ssentema Ssaza Ly'E Busiro. Olina Victor News Uganda. Mutanda omutanda alambula amayumba wano. Omutanda alambula amayumba awo agenda kutongoza wano agenda okutongoleza. Asiimye atongoza oyo owekitiibwa Noah Kiyimba omwogezi wa Bakabaka ow'amawulire. olwaleero 28 Kasambula gano amayumba agamu Ssaabasajja gatongozza wano agazimbiddwa mu kitundu kino kya Ssentema mu ssaza Ly'E Busiro gakulembeddemu amatikkira ge ag'emyaka 3 ng'atudde ku Namunoola ya bajjajja be alamula Buganda. Amakula ab'ekitiibwa bali ku mukolo muno. Ombaga Wakiso Nalima
Kabaka Nsuuga wa Busiro abo beetabye ku mukolo guno ne Mubaka Amatovu nabo ssentebe wa disitulikiti Matya Bwanga Bwanika Kabaka Bazimye amayumba Ssaabasajja ng'azze wano baami b'Eggoma balese amakula gano wano era ababuuzaako oyo omwami w'eggombo ow'essaza Kisiriiza ng'alaga Kabaka amakula abantu be ge bamuleetedde wano begamu wano ku makula ge baleese kibeere Kisiriiza atwala essaza lino erya Busiro ayanjula Ssaabasajja Kabaka amakula ge abantu be ge bamuleetedde wano. Amakula gano Ssaabasajja bamwe Dickson News Uganda bano ge gamu amakula galeeteddwa abantu be amakulu aga Kabaka abantu be ge baleese evo wano bamaze okugamwanjulira wano e Ssentema ku mbuga y'essaza ewaddangi wazimbiddwa amayumba katubira Digital News Uganda Ssaabasajja awo kyabubantume naye nga mukolo Busiro Ssaabasajja atongozza amayumba gano kalagenda okubangisibwa abantu be Prince Naliyange atukulembere ekitiibwa kya Buganda Ssaabasajja tuuse ku nnaku Omuzaana wa Kabaka Florence Nabanga yakulembeddemu ate omu ku bukozi mu kitongole kya Buganda Land Board kulembeddemu ekitiibwa kya Buganda ssentebe w'abavubuka Kasejjengo naye mukolo etabyeko Ssaabasajja Kabaka asaanira fuge Buganda bonna Kabaka w'eggombola nga tumwesiga Uganda olw'okutuukiriza Ssentema mu Busiro ezeseke bagiradi okutuusaako ekitiibwa kya Buganda kyavaga naffe tukikuumenga a future in every voice to be always.
Bismillahirrahmanirrahim. Fenna tujja kuddamu nti amiin. Naye bw'obeera min ilmihi illa bima shaa wasa'a kursiyuhu as-samawati wal arda ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت والكم اللهم اهدنا فيمن هديت فيما توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يلقم المنافقين وانصرنا على المشركين وانصرنا على الحاسدين وانصرنا على الكائدين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الفاسقين وانصرنا على الكاذبين وانصرنا على المجرمين. اللهم يا الله فرق جمعهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وشتت شملهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله بين وبين دائنا لا إله إلا الله بين أسمائنا جبلا حائلا وسدا مانعا وسيفا قاطعا ونارا محرقة وبحر عميقا لا يصلني إلينا بقول ولا بفعل ولا بسوء من يوم إلى غد ومن غد إلى أبد فسيفين سالوا نعم كل فتنة نعم مسلين كوي Kabaka waffe bamanyi ne batamanyi ayi katonda gobamanyi bonna bamututaase mumutaase katonda waffe otuwangaze Ssaabasajja Kabaka waffe emyaka n'emyaka kulabina gye byatukoledde. Allahumma amin amin. Tulawanganize Katikkiro waffe baminisita abalangira n'abambejja Buganda edde ku ntikko ya Allahu taala. Allahumma amin. Amanya ndi Sheikh Kasambula Senngonzi Supreme Ssaabasajja Kabaka, in a special way we welcome our partners. Goji, you are most welcome. Ni hao baba kuzisa kulibudia kama wange Ssaabasajja Kabaka sima mu kiseera kino mute omwami ow'essaza Ssebwana Charles kisiriiza akwanirize kabukoza ekintu yakiriko mukungu Atamawanda K2 Telecom mukungu CBS mukungu Mugenyi Musenze Bukadef omukungu Kagwa Ndagala Kabaka Foundation. Kisanyuse nnyo okubalaba Kiberu Charles kisiriiza Ssebwana era nga wampa abamyuka omwami Aloysius Kyeyune Ssemanda omumyuka asooka ate n'omwami Vincent Kayongo omumyuka owokubiri. Ku lwange n'abakulembeze bannange ne bannabusiro bonna tukwaniriza nnyo mu mbuga yo NS y'okuzimbira abantu bo ate n'okusiima ennyumba zino zizimbibwe mu Busiro. Ennyumba zino zongedde okuwa ekifaananyi eky'amaanyi essaza ly'e Busiro. Tukwebaza nnyo ayi Beene olw'okutuwa abaami b'emiruka abajja saako n'enteekateeka endala z'okoze okusobozesa abaami okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nkwasizza minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu n'okulanda kwa Kabaka. Nkwasizza nnyo ayi Beene Ssaabasajja Kabaka wangaala.
mukama wange Ssebwana tumwongere obugalo. Mukama wange takulompedde nti yawanguddeyo ne ku mupiira. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka ssentebe w'abavubuka mu Buganda aba Buganda Land Board. Ayi Beene siima mu kiseera kino ssentebe owa board w'ekitiibwa Martin Seremba Kasenkende ajjawoza olutabaalo. Kabaka okulabirira omulimu gw'okuzimba amayumba gano ag'Essentema n'obuwombeefu nsaba munneegatteko twanirize nnyinimu n'okumwebaza okutufuula bannamukisa abatasangika okutukyalirako Essentema. Bakalabizza okuviira ddala mu ntandikwa ya pulojekiti eno era bannanga abo bakoze omulimu gwa ttendo nze nga bwe nkuloopera kati. Twagala okwebaza ennyo Katikkiro ne kabinira n'okutuwabula mu buli ngeri ebiseera bino byonna nga tukola emirimu gino. Minisita waffe Mariam tumwebazaamu ak'ensusso. Omulimu guno gubadde n'empagi Luwaga nga yewe Ssaza Ssebwana ow'ekitiibwa Charles Peter kikolwe ng'oyo yatukoledde ddala bulungi mu byonna ebiba bitusoomooza. Gavumenti ya wakati nayo gye tukwataganye nayo obulungi district chairman omukulu Matya Bwanika era twebaza n'obuwagizi bwonna nga buyita mu bitongole byonna ebiri ku district biyite regulators. Abamu ku bantu ab'enkizo abayambye okutereeza ensonga za pulojekiti eno omukannukoleyo ambasada Magala Nyago tweyanza nnyo tweyanzeege naye LC1 chairman Henry Kayemba ndoza waali wano sebo weebale nnyo weebalire ddala ne babanjula naye kansabe era bayimirireko aba board eya Buganda Land Board oba bibiri era n'ekimu. Abaguzi abamu basobola okukyusaamu customize okwongerako ekisenge mu Ssentema estate. Baddeesa abalimi mulimu guno bikyaliyo ng'ate abanaabituyambako tebali mu buweereza bwa Kabaka. Okusooka oluguudo lwa Ssentema okuva e Mengo tusaba ekikwatako bonna balabe nti lukolebwako mu bwangu. Ekitongole kya UNRA kikiikirire ku mukolo guno kandooze nti weebali era twabaga nti alina amatu awulira. Tusaba ebitongole okuli ebyamasannyalaze UETCL ne UDCL wamu n'ekyamazzi National Water and Sewage Corporation okukakasa nti obuweereza bwabwe butuuka mu bitundu nga Ssentema. Bagoberera emitendera gy'enkulaakulana. Tukubiriza nti gavumenti ya wakati tulowooza nti singa ebitundu nga Ssentema biba birina obuweereza obwa bulijjo social services kibeera kyangu bannamikago ne bamusiga nsimbi okuleeta enkulaakulana mu bitundu bino. Era kiba kitegeeza nti amayumba nga gano ag'Essentema gabeera gatundibwa ku bbeeyi ensaamusaamu olwo abantu baffe ne basobola okusula obulungi mu nnyumba ezibaweesa ekitiibwa ate n'omutindo gw'obulamu bwabwe standard of living ne gulinnya. Nabo kwegulira ku mayumba gano agazze mu kitundu kyammwe. Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza okujaguza amatikkira amalungi ag'essanyu ate ag'emirembe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwebalire ddala. From the Office of Deputy Prime Minister, BLB, Bicol, and all the other officers of Kingdom, Country Chief of Busiro, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Antonia Cui, Assistant to Madame Windy, Country Manager of Goji Group Company, Uganda subsidiary. Unfortunately, she can't be here with us today, but she has her best wishes for today's ceremony. On behalf of Goji Group, I would like to say you are all most welcome to Mirembe Estate Ssentema.
To host the ceremony of 30 years anniversary of Kabaka's coronation in Mirembe Estate, Ssentema, which not only marks the official opening of the remarkable housing project, but also a great milestone in the development of affordable housing sector in Uganda. Goji Group and the Buganda Kingdom have enjoyed a fruitful cooperation for 9 consecutive years. Undoubtedly, today's ceremony will elevate such pleasant cooperation to a new level of success. We are proud to have Kingdom as our irreplaceable partner in Uganda and the most supportive partner among Goji Group's 11 subsidiaries in Africa. Majesty Kabaka, 9 years ago, you launched our Mirembe Villas Chigo project and guided that an affordable housing project should be designed for the people. With such great motivation and firm support from the Kingdom, we have developed Mirembe Estate Ssentema, which is honored to be the first affordable housing project of its kind in Uganda. And we strongly believe that with continuous support from Your Majesty and the Kingdom, we will launch more and more affordable housing projects in Uganda. Securities. With another 200 units to be built in the coming years, we are confident that this project will be able to accommodate more and more families in the future. Reviewing the past 9 years, we are proud to say the cooperation between Goji and the Kingdom has achieved fruitful results, and such success can't be separated from the joint efforts of both parties. Looking into the future, I believe today's ceremony is just another beginning. In the next 9 years, the partnership between Goji Group and Buganda Kingdom will have a more promising prospect and bear more substantial fruits. Thank you all for being here with us today to witness this important moment. Thank you all for your strong support, especially the support from Your Majesty Kabaka and the Kingdom and from the county. Thank you very much. We believe in you. Kama wange oba erya Naateza n'ayongerako n'erya Nakiyimba bo bano ga Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwa30 era ategeezezza nti Goji ekolaganye n'Obwakabaka kati emyaka 9 era nga Ssaabasajja Kabaka bwe yali atongoza Mirembe Villas ekigo yabalagira okuzimba ennyumba ez'abantu be, ennyumba ezo nga za ssente ensaamusaamu era z'ennyumba zino geyo nti omuntu okusula obulungi kyekimu omuntu alina eddembe okusula obulungi n'olwekyo kikulu nnyo okuba nti ennyumba zino zizimbiddwa nga we twogerera 116 ziwedde ate nga batandise okuzisulamu. News Uganda tuli wano ku mukolo e Ssentema mu Busiro mu district ya Wakiso. Ssaabasajja Asiimye okutongoza amayumba gano agazimbiddwa abantu be bagenda okubeera nga basulamu agateeketeeke obulungi. Kati gwe mukolo guno ogwa amayumba gano agukulembeddemu amatikkira agenda okubeerawo nga 31 olunaku olwa Mande omwezi guno gwa Kasambula ogw'omusanvu. News Uganda tuli wano mu Busiro mukolo ogw'okutongoza amayumba gano Mutanda Asiimye kutongoza amayumba gano. Ndisega bagira di wano Ssentema mu Busiro.
oluggya lugobeemu enfuufu ng'osinga omuddo